Guno mulundi gwakubiri mu mwezi guno ogwokutaano nga Scovia Batamuliza omutuuze w'emuwolu mu ggombolola y'ewa Binyonyi mu disitulikiti y'e Nakasongola aleeta omwana we ku ddwaliro lya Nakasongola Health Center for okujjanjaba omusujja gw'ensiri. Batamuliza agamba nti kumpi buli mwezi agenda mu ddwaliro emirundi 3 okujjanjaba abaana omusujja kubanga gwe gusinga okubatawaanya waka. Omu babanga akuta omusujja n'abalala bonna balwala. Nga mu mwezi tujjamu ng'emirundi 3 mu mwezi. Emirundi egisinga obungi ono agenda mu ddwaliro lya gavumenti kubanga y'obujjanjabi bwa bwereere. Kyokka olumu yeesanga agenze mu gw'obwannannyini ng'eno asaasaanya ensimbi ezitaka wansi wa mitwalo 8 buli lwalwaza omwana. Okusinga oluusi waliwo omwana bw'abeera bubi ekiro nga oluusi ojja wano togenda kufuna obujjanjabi mangu n'ogenda walala. Waliwo bw'osasula ng'omutwalo 8. Ku bantu omutwalo gumu 986 abaagenda ku ddwaliro lya Nakasongola Health Center for okufuna obujjanjabi wakati w'omwezi gw'omusanvu omwaka oguwedde n'ogwokusatu omwaka guno 3466 baasangibwa balina omusujja gw'ensiri nga ku bano abaana abatannaweza myaka 5 bali 714. Bwe tukebedde malaria ku 10 osobola okufunako nga 67 waggulu wa 5 abasinga babanga baki balina malaria. Era mu baana abato abali wansi w'emyaka 5 be basinga obungi. Disitulikiti y'e Nakasongola y'emu ku bitundu ebisinga okutawanyizibwa omusujja gw'ensiri olw'okuba yeetooloddwa amazzi okuli ag'ennyanja, emigga n'entobazi. Omwaka oguwedde abantu 9,980 nga bye bitundu 4 ku buli 100 be baasangibwa nga balina omusujja gw'ensiri mu disitulikiti eno nga ku bano abaana abali wansi w'emyaka 5 bali 238 nga bye bitundu 38 ku buli 100 ku bantu bonna abaasangibwamu omusujja gw'ensiri. Amagombolola omusujja gw'ensiri gye gusinga okwegiriisa e Nakasongola kuliko Lwampanga, Nabiswera, Kalungi ne Kakooge. Kubanga enkola yaffe y'e Nakasongola ensi yaffe yakula mu ngeri ndala nnyo. Twetooloddwa emigga n'ennyanja n'ebisenyi. Ate nga byebyo ebifo ebizaalirwamu nnyo ensiri. Naye ffe mu Nakasongola wookya abantu ababeeramu wabuguma nnyo ob'okusinga districts ezimu nga Ibanda, nga Kamwenje, nga wano wabuguma ate ensiri enyumirwa nnyo abantu awabuguma. Gavumenti ya kuno ngeri wamu n'ebitongole bigikwasizaako bali mu kaweefube okulaba ng'omwaka gwa 2024 we gutuukira tewali muntu yenna addamu kulwala newankubadde okufa omusujja gw'ensiri. Ab'e Nakasongola bagamba nti kaweefube ono bamukwasizza maanyi ng'essira basinze kulissa ku kusomesa bantu weewaawo nga waliwo n'ebibasaba gavumenti esseeko omulaka. Ffe strategies zaffe okusinga ziri ku butimba bwa nsiri, ddagala eriziyiza, ddagala erijjanjaba, abakyala ab'embuto okumira doozi ezo kye tuyita IPT, okujjanjabwa mu budde, kujjanjabwa ng'okebeddwa kye tuyita test and treat, naye okaweefube omunene ku bavubi n'abalunnyanja bonna tubasomesa. Ekisooka tusomesa abantu nga tuyita ba VHTs baffe. Basomesa abantu mu ngeri gye basobola okwezizaamu nga bakozesa environmental measures nga kusaawa muddo waka, kuyingira nga bukyali, kuggala amadinisa nga bukyali, kuggyawo mazzi ago gabagalagamye ensiri mwe zisobola ozaalira. Nakasongola tuli mu North Central. Ate Central yonna eyina strategies zeetanaweebwa ministry ng'ez'okukozesa indoor spray residues eryo eddagala erifuuyira mu bizimbe munda, nga ez'okukozesa repellents ebyo ebyokwesiimuula. Districts endala mu 2. Olunaku lw'eggulo disitulikiti y'e Nakasongola lwe yakoze omukolo ogw'okujjukira obulwadde bw'omusujja gw'ensiri okwongera okumanyisa abantu ebikwata ku bulwadde buno na ngeri ki ey'okubuziyizaamu. Era abantu abawerako baweereddwa obutimba bw'ensiri. Habat Kamoga, NTV ku ssaawa emu.